gw'okunoonya modernized democracy mu kibiina tibyakutyamanga kwibira ki muntu kalulu ife ekibiina ekirimu amakulu ng'ekyaife ekya Common Man's Party akatandika yes kuninze ekindi nga kirimu amakulu. And I want to tell the people out there nti ekibiina ekirimu amakulu ekya Common Man's Party ekikulembera wakitibwa Munyagwa. Tuweekuuko ekifaananyi omuntu ali kubona muntu w'abantu media yanyiza okutegeera kikatugeze mweteeku ku kifaananyi ekyo mulimu kintu mwe akamyufu emu mukategeka mutya. One, akamyufu ka box kalungi nga ka Electoral Commission nti kabaamu obuzibu aye we muba muli mu party wabaawo obwenkanya. Yes, obwenkanya bwalemye Electoral Commission mukana akalulu akaife akabonabona akasalawo nani omukulembeze wensi awe Electoral Commission walemera ki abo boogeza kiri iye boogeza kiri aye mukana akamyufu akavaamu kabaka alaali era nigwe beesimbyewo nawo gwe basinze ekkiriza atya mana akalulu bangu aye wano obululu we bali kulweta olwendo naina nga registered oba mu LC mu abantu kisa ako tukaba tukabwenga waliwo police station gye batukubye eri Uganda baleese obululu 10 bwebuuza layini ey'abantu yasimbyewo abantu 1000 mwero siete aho baba mayiro 2 okuva wano wetuli mutawuni soke tusirike mu organization yali n'abantu Mayuge police station baleeta abantu 10 n'abagwirako. So ndikwenda okubyemu akafaananyi ati ndikukobera nti okulonda kwa NRM kasita wabaawo ekiraga nti basimbye layini wa abantu 10 bayira wano mu register akati wandiike boti abalonzi babayire abalonzi bajja n'otuuka abali mu amakulu ati akulonda kwawirire nga mubayirenga nayo NRM. So ndikukobera okulonda kuleeta ababaka NRM beetandyenze bakole ki because nenda mutumbe yeri amaina agali wulika aye nga musoka muno twatitulwanga ati Joel Bozari ati Joel mbe yakubyakamo wegali yakubyakamo okuna mateka. So ndikukobera akalulu ka NRM kana akabayirewo kajja kuleka abantu ne kaadi bangi ate aba independent babe bandi mu parliament. Yes, ebiwanyi ebiriwo kubanga yaliyo ttiimu mulamu ne ttiimu maama. Yes, era baleka nti abantu abasinze kugwa mu kamyufu n'aba ttiimu mulamu ekkiriza bena nakyo aba ttiimu mulamu nga bwebiri bagwire era ttiimu mulamu yasinzeeko sayini iganga bakoseibwa ino aye buti ttiimu mulamu ne ttiimu maama ow'ebusoga abantu abandi tibayiriwa ki ekiri badaaza ki abantu bali kulonda bulonde aye essence eri mwine eriwa politics wa Right Honorable Kadaga ne speaker wa parliament Anita Among ali kwida ati okuba ow'endawulo n'okwawula abantu okwawula busoga waliwo modern politics ni ancient politics. Ancient politics nowa Right Honorable alitwala Rebecca Kadaga ate modern politics nowa Right Honorable Anita Among owa Right Honorable Rebecca Kadaga ni politics ono owa ndikujakola ekintu eiganga ndikubaleetera akatale ndikubaleetera enguudo ndikubaleetera ki olwo mukubye meeting mu mwese ng'omugenyi omukulu wamala abana mbaboyineku ebyo bijja kuidanga yalema kulekwa kuki mumu yakukoba ndeetera omwana wo omuwa omulimu yamuwa ndikubaleetera akatale eiganga ndikubaleetera enguudo tamaka
ndikuleeta kino bwekyali modern naliga but ali modern no owa Anita Among tulikuba meeting eiganga buli alikuvaamu n'emitwalo 10 emitwalo 2 emiliyoni nyingi nga itasuubiza bile aidye mu basiraamu ebugweri yabalekera emiliyoni 10 yakuzimba musigiti